Nankulu w'ekibuga Jennifer Musisinga ali wamu n'ebitongole ebyenjawulo ebiddukanya ekibuga bakedde kutalaaga bizimbe mu Kampala okulaba emirimu engeri gye giddukanyizibwamu. Ono atuusireko mu kizimbe kya Shauli Yaako n'ategeeza nga bannannyini bizimbe bwe batalina kusasuza abapangisa baabwe kaabuyonjo. Bwe tuba nti twakkiriza ekizimbe nga mulimu toilet 12 ez'abakyala 6 n'ez'abaami 6 mulimu n'amazzi, tuteeka okubiraba nga tukomyewo okulambula era biteeka okuba nga biweereza abantu kuba abantu abakolera mu kizimbe bateeka okuba ne toilet obakola ki bwe bagenda ne bakasitoma we bagenda bazze okugula ebintu tetwala toilet zino ziteeka okubeerawo. Musisi era asabye bannannyini bizimbe bakwatagane n'ekitongole kya KCCA okulaba nga bakulaakulanya ekibuga kituukane n'omutindo. Mwe mukole naffe tukola enguudo namwe mukole ebizimbe, tukola amataala namwe mugakuuma okulaba nti tebagabba naye naawe oteekawo amataala. Era tugamba bannannyini bizimbe teeka amataala ebweru w'ekizimbe. Ebipande biyitirira obungi noba nti tokyalaba na kizimbe katuwambe ebipande tubiteekewo bulungi ekibuga kyaffe kibeere ng'ebibuga bimutambulirayo eyo gye musuubulira gye mwegomba kubanga biri mu oda kyetwagala okukola kaakati. Ono yeeyongeddeyo mu kikuubo abasuubuzi gye bamutegeerezza nga bwe batawaanyizibwa oluguudo olw'embeera gye lulimu wamu n'emiwendo gya kasasiro egirinnyisibwa buli kiseera. Oluguudo olw'ozolaba lumaze ebbanga nga lutuka wano n'ekitundu nawe ozina okola ki n'olwerabira ez'akasasiro bankubira bali bankubira mwe mwayongeza mwe mwatadde emitwalo 3 looza owulidde babibanga bwe waliwo akavumu nga n'akaali wano era bijja ensonga ezo ez'akasasiro. Maama bw'otuuka ku nsonga ezo tusaba oziteekeko essira. Nankulu w'ekibuga okubissaamu engatto ategeezezza nti abasuubuzi baludde nga bamusaba abalambuleko alabe embeera mwe bakolera gye bagamba nti banyigirizibwa. Andrew Kagwa, WBS TV, Kampala.